ng'ategeeza nti amasimu agavudde mu State House oba muzeeyi amasimu gasobodde okuba ate yakubye luweero ge gasobodde okuba ate gamutaasizza okuba ate ng'awona. Omukulu ono yayita Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo era nga gye buvuddeko abadde atambuza ensonga nnyingi nnyo ez'okuba ate ng'alwanirira abayimbi mu mateeka gano agabadde gasobodde okuba ate nga gazze era waasize okuba ate ng'atumukamu mu mbeera nti ayogera oyinza okugamba nti kateepu oba yakamira. Omukulu ono gwe bayita Kaye Wisdom embeera nga esobodde okuba ate ng'etambula ategeezezza nti bamafia be bakibadde emabega mu mbeera eno nga bagamba nti ettaka lino esobola okuba ate ng'afuna sayidi z'eruweero eryo liri mu mateeka matuufu. Ng'embeera esobodde okuba ate ng'etambula lino ettaka eryabaddeko obuzibu bwonna kigamba nti ettaka liri ku eka 20 kati waliwo omukulu gwe bayita Suka ono mu punta sayidi z'eruweero eyo abefamire bano abasobodde okuba ate nga basibye omukulu Kaye Wisdom kigamba nti balina ettaka lya eka 10 kati bano abapunta babawako eka 2 basobole okuba ate babagobera ku byapa byabwe tebabasasula wabula babawaamu eka 2 bebayirenga bebasasudde. Kati mu mbeera eyo omupunta n'ettaka yasobola okuba ate nga aliguza omukulu gwe bayita Kaye era nga Kaye naye waliwo omukyalo nkuba kyeyo okuva ebweru yasobola okuba ate nga amuyitamu asobole okuba ate nga amufunira ettaka lino. Kati Kaye awe wali sayansi Kaye akasente ayinza okuba nti kali makubu oba gatatambula bulungi nnyo. Kati embeera nga bwetambula omukulu Kaye yategeeza nti bamafia mbu bamafia soko muwulire wanatandikira munange ntuse mukomera bwe natuse mukomera ekizibu abasajja ne bangamba Wisdom olisita soko twogereremu wano sebase ne bangamba soko mutabani w'omulalo soko twogereremu leta president atuwe ku sente naye kyenjagala okugamba government era ne mukama wange wawakaze mpisi si buli muntu ali mukomera nti aba mukyamu osegeera nsanzeyo abantu era mbadde awo ne ngamba osi neba osi bano njagala obebaza abapolisi yawano osi yagambye nti that guy's issue amuvunaana yagamba nti can you imagine ye mukulu oyo olina kuba ate ng'owuliriza nnyo okutegeera by'ayogera ayogera nnyo oyinza okugamba alina kateepu asinga mu kuba ate ng'ayogera naye nga muyimbi wa gospel oyinza okwebuuza ennyimba ze nga tetuziwulira ne ku YouTube kwesobodde okuba ate nakebeddeko waliwo oluyimba luyita weluli awo myaka nga 9 webbaaka bwendabyeko YouTube kuliko Wisdom Kaye ayinayo oluyimba lumu naye ye vice president w'abayimbi ba gospel mu Uganda yonna buno nga yebaza abasobodde okuba ate nga bakubye amasimu okuba ate nga avaayo wulira abayimbi President 7 Geno Sale Geno Kayanja NRM crew yonna abaana mwenna oba ba people power aba FDC mwenna njagala obebaza aba gospel president wange ali wano trade union mama one yanguze Ttaka tubadde nze nagamba era nakiga President 7 nti oba oyagala okwogera n'abakulembeze ba art oba oyagala ba gospel yogera ne president waabwe wuno oba oyagala kwogera n'abayimbi ba Sachura yogera ne White Benda oba oyagala kwogera ne bannamawulire yita bannamawulire naye nga waliwo bamafia abagamba President 7 nti nno bo be batutegeerera kuva omwaka gwaggwa waliwo abantu abo bayimiridde babba ssente zammwe aba media ekyo sijja kikkiriza kati waliwo abaagala okubba ssente z'abayimbi bilioni 10 nga kakati bagamba bakwata Wisdom baba bamumaze njagala okugamba Alice Nalomba mukwano gwange bangambye abaddeko ku medium Nalomba oyo omusajja akozesa akankwasa Tammy Herbert Mufere era ID tuzifunye azze wano babadde bamukwata nze musonyiye ye mukulu oyo yakava mu komera ayogera ebigambo oyinza okubuuza muziki we yaliwa ne full figure wali nga music wa babadde atambula n'ebigambo nga full figure wayogera y'omu ku baali badde balidinga akaddeka ne Kaye Wisdom ku YouTube ayinayo oluyimba olu lumu lwokka ate yalukola emyaka 9 egiyise oba endala ziriwa ategeeza nti bamafia baagala kuba ate nga bayingira ssente z'abayimbi kyekyamusibisiza omukulu ono lwakuba ebigambo ayogera bingi wulira kyenkusaba leka bamafia okukozesa bajja kulumba UK bakube left and right we babategedde nti baagala kubba ssente z'abayimbi bilioni 10 baagala kunsirisa bilioni 10 ez'abayimbi tulina ziwa bitongole by'abayimbi mwina okukwatako oba bilioni 1 mugiwa aba gospel bilioni 3 mugiwa trade union bilioni oba 2 mugiwa wuma n'abalala sente sigamba nti waliwo abagendo tulo zigaba ekyo that's what I say kubanga ffe twasaba sente ze stimulus fund yaba artists naye waliwo bamafia bazeetaddeko nti balina zigaba mugende mba mwagala kulya mulye sente za promoter kati nazze gwali okirabyeyo nzize okugula ettaka ne bankwata ndi Mufere wuno omukyala eyanguza Ttaka
nendisalyako mukwano gwange Alisa yagalo digula nasimba n'ebikondo kati bambi bamwadde busente ajatanishinga empulidde mbu yabadde ku medium buyandisa iyi wisdom ye wisdom Kaye ye mukulu yakwatiddwa saidi z'eruwero nga bagamba nti Mufere era yajingirira ebiwandiiko byonna ng'alina ettaka lyatunda eri omukyala gwe bayita Alice akadde kana ali saidi ze ye Bulaaya mu mbeera nga bwetambula omukulu ono nga bwekutegeeza nti ebigambo bingi nnyo ayinza okwayamira buteepu buli obwasookera ddala yeesomye n'okwesoma n'agamba sooka owulire eyavuddeyo nze nakulira mostero kuba senior 1 banaye nzaliddwa nakasero nsomedde nakibo bbulu maama wange opposite ambiasi oba madikasi wali emmanga ye flat mbeera mu flat gwe kakati banange abeyuke ababeera mu bulumu obumu njagala okwebaza ennyo amasimu g'okubye n'ogamba sijja kwebaka omusajja wange nga tavuddeeyo bonna bawakaze mupiisi bonna aba gavumenti abakubye amasimu byatuuse n'ekapeeka abayimbi okuva kwa John Ttaka walya nze ndi mundu mmenye ndi mutabani wa mulaalo ngenda kuba buli muntu yenna ye mukulu oyo Kaye wisdom yavayo kubate nga alwanirira abayimbi ku mateeka gano ge baali baleeta we yasobola okubate nga atandikira okufuna ettutumu olw'embeera gy'ayogeramu ebigambo bye naye nga teweerabira muyimbi wa gospel bamukutte lwa bufere eruwero yagamba nti si bituufu yategeezezza nti pulezidenti yakubye essimu emu yokka kwekubate nga bamutadde kulabye bakabulinde ba lawyers babadde wano baani amasimu waliwo obutajja naye essimu yokka gwamanye essimu ezibadde wano kuva ku makya ekkomera lyonna nawe olirabye bagamba tulina omusibe wano terminator kiki otegeera tosobola kukwata mutabani wa mulaalo Museveni ne yeebaka gwamanye amasimu agabaddewo ekiddako buli mafiya yenna ayingidde mu ssente z'abayimbi weekaabire okitegedde buli mafiya woba omanyi nti ng'oyingidde mu ssente z'abayimbi biliyoni 10 weekaabire ssente twazisaba nga nzigabanya ebibiina ebitwala abayimbi ekyo kimu buli mafiya abadde afunira mu art industry weekaabire nkomyewo ate buto ndiko n'akabiriiti neebaza abantu neebaza honorable bakabulinde neebaza abayimbi bonna John Ttaka walya Misa Semakula neebaza abayimbi ba gospel president wange ali wano neebaza mukama wange John Ttaka walya John Anita Seruwaji buli muyimbi yenna sola bamalayo neebaza president Museveni neebaza abayikapeeka nkomyewo mutabani wammwe omulaalo ati nanywa amata nanywa seriraka nebona byogera yavuddeyo naye ng'ali ku bbeiro ebyo byonna byogera ali ku bbeiro alina okuba ate nga addayo ku lipooti nga nsonga za bufere bwa ttaka era nga kigamba nti ettaka ly'omukulu gwe bayita malediriisa eryo erivaako obuzibu naye ng'omukulu gwe bayita suka yali omupunta ye yamuwa ettaka eyo yasobola okuba ate nga alimuguza abafamire nno wewali obuzibu nti embeera wesobodde okuba ate ng'etambula bonna bano beenaaleemu omukulu gwe bayita Isma ono naye nkuba kyeyo yaveeyo yali mu Sweden era ng'omukulu penge yasobola okuba ate nga migiza omulimu gw'okubloginga naye ayogera owakalevu omukulu oyo gotera okuba ate ng'olaba ku Facebook bamuyita Isma Olaxess agambye nti oyo Kaye Mufere wa bbaluwa era ffe tumumanyi bonna beenaaleemu ulira obwana bw'enjala simanyi ndi kakiko ka culture simanyi nnwanirira bayimbi alimba awo talina specialization nti kino kyenkola nze ndi Uganda buli muntu amanyi ndi musizi aba painter professionally neka tugonda yoti ngenda kubba muntu first of all talabika sente abera mu t-shirt za kakaaga kati obolowooza bambi ali genuine kumbe mulimu eyerimbise Mubbi Mufere omufere yayogera ku kintu ekigendo bbawo nolowooza ali part of it bano babbajjo simanyani segirinya bonna ayogera ku kintu nolowooza akimanyi yayita ddambizi mu bingi talina kyasigalidde okujjako okubba abatuuze muyinde ne mutuuma abantu ebingi ebitali muti wisdom kati what is wisdom kwoyo omusajja